Yo, this is Rampan Killer in the day, Webale kubeera mulabi mulungi wa Fifije the news anchor nkwanirizaako mu dakiika eno yennyini kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzira okuba nga ate ogyekomerako. Ntandikidde mu kulanga mwana muwala atemera mu gy'obukulu 17 amanyiddwa nga Nakimbugwe Margaret agambibwa okuba nti yabula ku Lwomukaaga essaawa 3 ez'ekiro era ng'ono abadde abeera mu bitundu ebyamuganzirwa za zooni e Kazo Nabweru. Amulabyeko kuba ku namba y'essimu 0752535558 oba mutwale ku kapoliisi akaliranyeewo. Si yeyeka mwana muwala ono abuze wabula ng'ate ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Tumwesige Robert ng'ono agambibwa kuba nti ava mu bitundu bya Western Uganda yagenze mu maaso okuba ng'ate ayayiza mu kibuga Dubai era nga wenjogera kigambibwa nti talina waakusula ate nga talina na biwandiiko bye bimwogerako okugeza nga passport. Kigambibwa nti ono yandiba ng'ate alina n'akatwewungu ku mutwe akatonotono wabula nga abamugyeko information basobodde okuba nga bategeera nti maama wa muzaala ye mukyala amanyiddwa nga Knight Elizabeth era ng'ennamba y'essimu eri 07824274 gwe wenna amanyi omukyalo oyo gena maaso bere ng'ate omukoonako asobole okuba ng'ate azuula mutabani we oba ayamba mutabani we. Obadde oyagala like tukuyambe tutya? Because luli wajja ngo tugamba tulina kyakulya tulina where to sleep but nentulemerera how to help you because I wanted to okukwata video then nogaana. Naye weeraba ofaanana kati ovaawo So you are yogerangani who is full figure? That is nonsense. So you're Taina Chali, she's an illiterate, they are soma, she's a low life, or she's even ugly. I even feel sorry for the men that sleep on that woman. Ayogerangani. Since when does our opinion matter? Who is she? Omuntu like omuntu full figure that's why nakutula ku message entulako. I have a bachelor's in information technology. She can't even construct a sentence in English. She's talking as who? Oyogerangani gwe? Obongo ba bukoma ku buduuka bwa ku Salama Road. We have fucking business projects we are on over here. We cannot sit on the same table. We are not of the same class. Keep my name and my wife's name out of your mouth. Oyogerangani gwe? Don't bring such nonsense here. It's not welcome. Never comedian. Those are just comedians. Basiru busiru bakola sente mu bya kisiru. Okitegeera Madrat ne bumese yani buno bumese buno Madrat ne Chiko. Ndinabe tebyasoma biri awo tebina magezi. These are empty tins. Full figure, Madrat, Chiko, empty tins. That is why you make money out of comedy. You cannot sit in an office. You don't have brains. You don't have the brains to have a proper job. You understand? Amagezi gamugakomaawo. Okitegeera mu comedy na mu kulekanira abantu ku social media simanyika ye wisdom, just empty things, loud, just empty things. No education, nothing. Family yamwe ina n'ekyapa ky'ettaka, tewali family zammwe zina kyapa ky'ettaka wano mu Kampala. None of your families have a plot of land in Kampala. Muli banaku bunaku temutumanyiira. Okay? Now get the fuck out of my house. Kosi nina abaana mukimanyi bulungi nnyo temwesiriwaza. Sagala busirusiru nze njagala mukole ekintu kimu. Njagala musiriwalire ku balala temunsiriwalirako. Buli omu akimanyi nina abaana. Yes, so what? Yes, they are all our kids. Fe twakulira muzi family nga they are extended kids bakazini bagundi batata babe bafanga bakula naffe okitegeera. So kati fe tumanyi kyebayita okuza abaana tugenda bakuza ffe babiri wamu. Niwe tunabeera n'abaana 10 oba 2 baana baffe. Oyo ye mugole Rabadaba ng'agenda maaso kubanga ate atereza n'abawabuzi bwa kuno amanyiddwa nga full figure Nakangubi Nabbijo. Omukyalo ono ye awabula buli kaguddewo mu Uganda alina okuba nga ate avaayo awe amagezi ku nsonga eyo. Yamanyi abagole abeesaana, yamanyi abagole abateesaana. So Rabadaba bw'atyo wagenze maaso okuba nga ate amutegeeza munange. Katweyongere mu maaso n'amawulire gaffe era nga wenjogera essaawa eno ab'omu kikubo ge baka
bakaaba ge bakomba era nga kigambibwa nti bano ababadde balina obuduuka obw'ebibaati obw'ebibaawo obw'ebyuma byuma ku mabbali awo olunaku olwaleero abantu abawererako ddala nga 10 n'omusobyo bagenze mu maaso kubanga ate basendebwawo KCCA wabula nga ate bagamba nti ekisinza okuba nga kibaluma kwe kuba nti tebabategeezezzaako babaguddeko bubwika bomu nga bagenda mu maaso n'okubasendawo ate nga ye omwana mulenzi amanyiddwa nga Faizo ng'akola mu kikubo muno era nga mutunzi wa binzaali yavuddeyo n'ayogera ku mbeera eno n'agamba nti yabadde yakasasula rent wa mitwalo 5 malambirira ku mbeera eno naye bamusenze so nga ate omu kubakulira ekikubo yagambye nti bagenda maaso kubanga bategeeza abantu bano nti bakubasenda singa banayitiriza omujjuzo so nga ate okuddako esayidi eno buli nsalosalo weziri oba giyite boda yo poliisi yagenze dda maaso kubanga ate ekwasaganya ebyokwerinda wabula nga ate wenjogeera waliwo owa bodaboda eyattiddwa olunaku enkya ya leero oba ekiro ekyakesezza olunaku lwa leero yes era nga kigambibwa nti ono yakubiddwa ku nsalosalo y'ekabaale eyo sayidi zeeyo n'ebitundu ebiriranyeewo ng'agezaako okubanga asala okuva mu disitulikiti eno okudda mu ndala embeera bwetyo bweyimiridde mwebereremu bantu baffe police officer gwe nagenda mu maaso okubanga ate nkutuusaako emabega kaawo bagenze mu maaso okubanga ate bamukangavula ono jjukira yali yenywera kuzize era akatambi kamulikodingibwa ne kagenda mu maaso okubanga katambula era nga yali akolera mu bitundu eby'Emityana yamanyiddwa nga Sam Omara ono bagenze mu maaso okubanga ate bamusimba mu disciplinary court ey'abapoliisi ne bagenda mu maaso okubanga bamuwa ekibonerezo ekimugyamu ku neeyisa gyagenda mu maaso okubanga yeeyisa olw'ensonga nti yagenda mu maaso okubanga ate atyoboola oba aswaza ekitiibwa kya uniform ya poliisi ya Uganda embeera bwetyo nayo bweyimiridde eruuyi eyo olunaku olwaleero omugagga amanyiddwa nga Ham Kigundu agenze mu maaso okubanga ate ata ku bifaananyi bya kisaawe ky'ennakivubo nga bwe kifaanana jjukira nti kino ekisaawe bagenda maaso okututegeeza nti kyakuggwa mu mwaka gwa 2019 era nga abasuubuzi ab'enjawulo baali beesunzeko wamu n'abasambi b'omupiira okubanga ate batandika okukola ki okukikozesa naye wenjogeera yeyo state gye kirimu bannayuganda bangi bavuddeyo okubanga balaga nti bennyamivu era ne bagenda maaso okutegeeza Hamu nga bwagenze empole nnyo ku mulimu guno ne bagamba nti bulijjo ayanguwako naye guno asoobyemu jjukira nti yabasuubiza mu bbanga lya myezi nga 8 kijja kubanga kiwedde naye nga wenjogeera kitutte emyaka egiwerako ddala nga 8 nga kikyali awo kiri ku construction so nno nakyo katubeere nga tukola ki tukirindirira we banaakimaliriza oba banaakigirako engalo tujja kubanga ate tweyongerayo nakyo nyongera okutegeeza nti ku pijja ekipenzipenzi tugendera ddala mu maaso n'okubanga ate tuwanyisiganya amagezi ku nsonga ez'enjawulo ezisobola okubanga ate zituyamba ffe nga ffe abantu okubaako engeri gye twetereza mu mbeera yaffe ey'obulamu oyitirayo n'ogenda mu maaso okubanga ate osubscribinga ne tuyiga munange olunaku olwaleero waliwo akatambi akagenze mu maaso okubanga ate katambula ku basawo abagenda mu maaso okubanga ate baziika abantu bano abalwadde ba covid abantu bwe bavudde mu mbeera ne bagamba nti twagala kumanya kiki ekiri mu keesi omwo batugambye muziika keesi enjereere temuli bantu era ng'ekiwejjowejjo keesi bagenze mu maaso okubanga ate bagisabuukula wabula amazima amatuufu nange mwennyini nsobeddwa munnamawulire wammwe munansonyiwa sitegedde oba omuntu abaddemu oba tabaddemu olulimi olubadde lwogera mu kitundu awo terutegerekese wabula nga ate ku social media side endala bakulaga nti omufu tabaddemu so nga ate side endala bakulaga bakugamba nti omufu abaddemu awo nange ne binsobera Mulia tobora mutune corona kadi mutuje hemete mumbra muri mumbra beso byenyu. Sitonga bo titepe. Bama beri restaurant di bakabo la yuko bo tika yemete. Ebya chenye abachi ya munene ka fika me corona. Chiche. Olwa chenye amuye ka fika me corona.
naye nze kyenyinza okugamba oba omufu abaddemu oba tabaddemu gwe genda maaso n'okwekuuma olw'ensonga nti obulwadde bwa ddala yes mwebuli bugenda maaso n'okubanga ate bweriisa nkuli gwe kola ky'olina okubanga okola ki okola tokibuusa maaso oba tokinyooma. Abakyala n'abaami gamba njulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulukuku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka meseji ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Bo baana balenzi abagenze maaso kubanga ate bavaayo mu kkomera ekitalya olunaku olw'eggulo ffenna twabaaniriza mu ssanyu ery'ekitalo ddala. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Mutwe ku saaluni ye gy'akolera abantu be bagenze maaso kubanga ate munange bamwaniriza abakozi be bakozesa nga bano bagenze maaso kubanga ate munange bamusalirayo ka keeki ekkomera teriwoneka libaamu ebizibu bingi era nga wenjogera Nubian Lee yagenze dda maaso kubanga ate akola interviews ez'enjawulo nga nnyonnyola abantu embeera y'omukomera nga ddala kituufu bwefaanana oba bwetali nnyangu obutambi obwo mujja kubanga ate era still mubulaba abantu bangi bagenze maaso kubanga bamujjako interview omukulu oyo olunaku olwaliro lwennyini abakulu bano bennyini bagenze maaso okubanga ate beegatta bonna nga bebakwatibwa ekitali ewa eri ekalangala be basooka okubanga bata ne bebasembyeyo kubanga bata beegasa olunaku olwaliro ne bakuŋŋanira mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yes president w'ekibiina kya NUP nagenda maaso okubanga ate abawamuka breakfast ne banyumyanyumyamu kawo era nga bano bagamba nti no matter what aluta must continue olutalo lulina okubanga lugenda mu maaso teri kuzikiza embeera bweti bweyimiridde eruuyi eyo munzikiriza embeere nga ate embeerekereza mu ddakiika eno yennyini hatanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe genda mu maaso beere nga ate osubscribinga nsigadde nze Fifi J The News Anchor nga bulijjo hatakuumira mpeera beere nga ate abankumira musule bulungi mbagala nnyo mweraba.